Rebecca Nanyondo kandi mukyala musomesa ndi musanyufu nnyo okutuuka ku lunaku lw'abakyala era nsaba okuwa abakyala amaanyi amagezi okwekolera obutabeera waka buteekumira waka wabula okwezzaamu amaanyi bakole abakyala abali awaka ate ne mbakubiriza okwezzaamu amaanyi bo nga bo n'okukola ennyo olw'ensonga nti bw'oba tukoze tewali agenda kuwagwe ng'omukyala ate n'omulembe ogw'okusabiriza abaami gwakoma dda olw'ensonga eyo abakyala abali ewaka mbawa amagezi munoonye obulimu ne bwe buba butono butya busobola okutuyamba okugenda mu maaso n'abaana baffe ate obubaka bwempa abakyala ba single mothers abatali mu maka abali ku bwabwe obwannamunigina mbazaamu amaanyi ne mbagamba musanyukire olunaku lw'abakyala era mulwagale temwekubagiza mwezzeemu amaanyi munoonye emirimu munoonye ebyokukola okukola tekyetaaga kufuna ssente nnyingi nnyo wabula akakatono kosobola okugenda ng'ogattako paka wufu ku mukyalo w'omugaso era mbazaamu amaanyi mulabirire abaana bammwe nga bwe muli basingo mothers mubalabirire nga mukola nga muzaamu amaanyi era nga temuggwaamu maanyi temuggwaamu ssuubi ate obubaka bwempa abawala abagenda okufuuka abakyala abawala abato mbazaamu amaanyi musome mulemere ku misomo gyammwe abasoma kubanga future eri mu kusoma era abawala abakyali ewaka mbagamba mwekuume okusobola okubeera abalamu kubanga obulwadde kati bungi nnyo mu Uganda era mbazaamu amaanyi nga mbagamba abawala abakyali awaka oba abakyali mu masomero mubeere bagumu munywerere ku misomo okusoma tekulimba ate abawala abato abaazaala abali awaka oba abali bokka mbasaba mujoyininge institutions mubeereko kyemuyiga eky'omumutwe nga gavumenti wetambula era nga abakyala okuddayo tuyige DIT tufune empapula mu bukoosi obwo obutonotono ebabeera balanze kubanga kyabwereere n'olw'ensonga eyo okufuna olubuto si musango naye tusobole okunywerera mu kunoonya ekitutwala mu maaso way forward nga okunoonya kakoosi akatonotono osobola okusoma oba okugenda n'oyiga ekintu kyonna eky'omu mutwe kubanga future eri mu ngalo zo n'olw'ensonga eyo togwa maanyi nti nze nazaala wabula nywera omanye nti olina okweyongerayo n'obulamu omesa n'awaka nti olumu omwami alaba nga nkeerewa olw'ensonga mbeera n'ebyekukola ku ssomero ne tasks ezinneetaagisa nga ku lwomukaaga for some few hours naye olumu omwami abeera agamba nti am overworked simuwa budde naye era nesigwa amaanyi nenyongera okumunnyonnyola ne mugamba nti ssente zino nzeetaaga olw'ensonga zinnyambako bujjanjabi bwange nga nze omukyalo omusomesa ate omulwadde ayina obulwadde bw'omukono gulimu obulwadde so esente ezo ne munnyonnyola nti zinyamba okwejjanjabisa obulwadde obwo obunnuma am diabetic era ne munnyonnyola nti sente ezo ziyambako ku maama wange omukyalo mukadde ali eyo mukyalo akatono ako kemuweereza kirungi nnyo nembeera nga muyamba era ne mwegayirira ne musaba era abaami bonna mbasaba mukkirize abakyala okukola abakyala bwe baba tebakola kiba kitegeeza nti tebagenda kuddamu maanyi tebagenda kubayamba wakati obubenje bungi bwomenyeko okugulu ng'ovuga booda ani agenda okukwasaganyizaako nga mukyala we takola mutuwe obudde tukole mukkirize mu bye tukola kubanga okukola kukuyamba nawe wennyini nga olwadde obanga ovuddewo nga namanyira sisitimu ey'okukola so abaami kye tubasaba ffe ng'abakyala naddala ffe abasomesa mutuleke tukole tusobole okulabirira abaana baffe mwe mutali not a guarantee nti mwe mugenda okusooka okufa naye in case kize bwe mba namanyira okukola kijja kunnyambako okutwala abaana bange mu maaso ne famire okubeera awamu. Olunaku lw'abakyala wano nga Mukono Junior Primary School era lwesonze manyi weeruli bwansi yonna International Day ate ffe tulukuza nnyo era twamaze dda n'okuwandiika ebbaluwa
kuwandikira abazadde nti nga 8 ze public holiday era abaana tebagenda kusoma bajja kukomawo ku Monday. Nze nzikiriza nti olunaku lwabwe kubanga abakyala banyigirizibwa nnyo era tubaleka nnyo emabega era na wano era naffe tubategekeddeyo abakyala ak'enjawulo tulabe nti at least balwenyumirizaamu kunkuza ate n'abakyala abali awaka ffe wano ku ssomero twategeseeyo drawings z'abaana bagenda kubatwalira drawings nga zeebaza abazadde abakyala okubawa ekyensuso okubasukulumya nti bo bamaanyi wate tubalese nnyo muddadala ffe saidi y'abasajja oluusi olowooza nti omukyala yandibadde nga asigala waka yandibadde nga talina byacontributing ennyo naye ate in real sense abakyala batusingamukko naddala mu administration ate balina amazima kubanga abasajja batwakuba tulina ebintu bingi ebyo byetaago bingi naye nga nze experience gye nnina nti abakyala bw'omuteeka omuwa omulimu agukola perfectly well ate n'ekirala mwesigwa bwe mulagaana ekintu at least akituukiriza waba taliiwo kugamba mazima nti sijja kubaawo. So the experience gye nfunye n'abakyala kyova olaba ate balina bakwata bulungi abaana kati ffe nga eno primary school bakwata bulungi abaana naye kyova olaba kati mu nursery school mu lower P1 up to P3 era tulinamu omusajja ogu omu yekka mu P3 naye osanga bo bakwata bulungi abaana kwegamba abazadde buno obwana obukaaba tetulina patience tetulina bugumiikiriza ffe abasajja ng'abakyala so abakyala tulina okubatwalanga ekyomugaso nnyo era olunaku lwabwe nze nkubiriza buli musajja lwali bonna oba omukyalawo oba muliraanwawo oba muneighborwo katugambe at least mugambe olunaku olulungi olunaku lw'abakyala tubazeemu amaanyi kubanga bo bakukoze kyamaanyi era ndabira ddala ne pulezidenti kati ebifo ebinene abawa bayinura baministers bangi mu parliament kati bavuddeyo nnyo sigamba nti it's accidental nedda abalabamu omulamwa era fena tubateeke waggulu kubanga webasaanira abasajja abamu bagamba okyala tebakola nedda nze sikikiriza munaakamu era abantu tusomese abawala ate abawala bakola na bulungi bayidawo especially mu art subjects bakola bongeranga mu luzungu wano abawala bebasinga so unlike maybe bezo ng'okubala naye nabo bavuddeyo era naye ate tubateeke waggulu tukuze olunaku lwabwe buli muntu waali akolako ekyenjawulo wasanga omukyala. Erinnya nze Musaasizi Edna nga nze ndi director wa Mukono Junior. Ng'omukyala luno olunaku ffe tulwenyumirizaamu tulaba equal opportunities ez'ekyenkanyi nga buli mukyala asobola okukola buli mulimu gwonna. Ffe ng'abakyala tewali kye tutasobola kukola era abakyala tukoze bingi ate nga binene okusingira ddala abaami. So tuwa amagezi abakyala bonna okubaako kyakola kakibe kitono kitya ekivaamu ensimbi okusobola okweyimirizaawo mu maka gaabwe wamu n'abaana baabwe okukulaakulanya amaka kubanga omukyala yavunaanyizibwa ku nkulaakulanya y'amaka. So ffe olunaku tulwenyumirizaamu era tulusanyukiramu n'okulaba wa gye tuvudde ng'abakyala n'okulaba wa gye tulaga okutwalira awamu n'eggwanga. Bawo obubaka nti basome, bw'osoma tewejjusa, bw'osoma you're not limited in any way. Opportunities zonna ezijja oba osobola ozikozesa kubanga oba oli empowered ate nga ne skills ozina okusobola okukola emirimu egyo. So abaana abawala babeere focused batunuulire okusoma ate emisomo gyonna
bagikole baleme okwesaasira nti ffe tetukola science ffe tujja kukola arts kuba abakyala tusobola kuba nze naye nakola sciences so ekitegeeza nti buli omu aba azisobola so tuleme okwesaasira tuleme okutunuulira nti tutunuulira abaami be balina otulabirira naye naffe tusobola okutwalira ddala eggwanga lino mu maaso. Ekimu gye tukola ffe ng'abakyala tusaba gavumenti etusupporting especially when it comes to emisolo olumu giba mingi ate bizinesi abakyala abasinga bizinesi zaabwe ntono aba yakagitandika ate ne bajja ne bamubanja ki omusolo nosanga bu bizinesi bugudde naye tusaba gavumenti eyongere okutusupportinga ng'abakyala bizinesi z'abakyala bazongeremu ssente okulaba nti tuzitumbula kubanga omukyala bw'aba successful then eggwanga lyonna lijja kuba successful starting right from the family so batusupporting ennyo